yo wali tewali abantu je bagamba Shakul mumulete bane Shakul oyo bandese soko babuze kao mwana nze Shakul we Kampala anonya gudo we sita gamba yasambwa yo mu baddo omunonya azole yasambwa kye kinonye gudo mwaka omunonyeza ki era bama gumba soka kutukeyo raundi segede era mwe mumulete bagutuwe edogo mukutulirewo segera nze ndiwe sita oli boxer nze ndiwe bannake bagala male kulaga sokolete kubanga olaba twagalanga fight ya ring si ya street wali mu ring teri bukechi teri biki kinagwa nze wendi omwana western kuba gali gennyini gali amataala twali kugoni twali wa Kudra natugamba mbugwe tomayi kasuka mabati oluma bulumi kiri kitya yali agenda kumpulira mubuzeeko ya Kudra yakukuba n'odduka mubuzeeko yali agenda kumpulira walo ka video kenalaba naye yakuwa sente zose n'omalayo nazo abo badongomba malayo nawe abo bana batonze ndiwe site nawe nze noonya omuntu ogwa odogo wabanesiba kongena benga to right left ukwagweyo sagala bamanyira segera ngoli solid nnyo naye anti njagala mbakakase mbuwane wange we Gaza segede ida kuba badoge emisumali bakutukeyo oba inamu akageze songole tatulaba Shakul mudipo ya wano kolangani mudipo wano kolanga omukutuzi akutulayo segera Shakul nga batadde wali osobola kunkuba kijabu n'engwa tugezese badde mbuza nze nkugambira kubanze muntu gwe nnoonya ndikali nnyo egumba lwa lyakutte kanga okutuka kati nawe wano mu dipo ine eggaali y'abaddogo babakubira ku kido gwakubiri wange obaali wayuuyu tonkwatako omuyita Mamadi ali solidi yono figazo gwayimba kakuba amabati Mamadi yono Mamadi soko je tokubuzeeko yangu yimiyano Mamadi kiri kitya Mamadi aje wali atise jangu wali bakobuze wali omusajja oyazole ya mukube bati soko kwati Mamadi kye kiriwo Shakul atugambe gwe gwakubiriwe wa kiri era tuli solid kati Mamadi omuntu abazoleza Shakul omukolera ki era wakusambulwa wakutukayo waba muzolezo okola wakutukayo nambu kati gudo ne Kudra bamuzoleyo genda bakolera ki bona bakusambulwa nengo basobola bana batu kasoko mbulire obakubisa tekiniki ki misamba gere ngumi kiti era eba pakati na bati apakati na bati abantu abasoko balagemu apakati ne bati combination ebeti soko balagemu ali mu kamera kiteke apakati tokuba bati eba solid owai bachi bagato tye bonna basinga mwana mukubanye ebikonde temusamba kapira musambe kapira mukole kubirala kimwe muli nnyo mu bikonde banjagala ng'osobola okutula omuntu naye bakayola down kati oba tolikoze oba nobeera ng'olina ssente oba teweerimu kati gwe bulamu bwe butambuza oti wano Shakul mu ghetto mwana embeera mbi tuliyala kati nga bwakedde ku makya nova base nga tolinaamu olunaku luggwa lutya abatano bange babikola mbeera yonna era nange wenfuna ne mbateekako mu biseera ebisinga oba olina okujaguza ku ssente zo ozifunye otazirya ani anaazirya kati gwe ozifuna biki byosooka okukola ng'okagube n'okalaba batano bange nsooka ne mbabeererawo omwana oyo bakola nenzirako ebyo ekyokubiri segera nze sisuula Shakul we Kampala kati ofuna otya ssente zino zikubeezaawo Shakul
Inze mbeera mu ngeri yonna yonna ne gye mbeerawo oba ngenze wa nenze buli lunaku ndya ate neenywesa ate neeriisa kyogamba gwe weerabirira Shakul nze neerabirira opangisa n'ennyumba gwagisasula ebyo naawe byensula mu nnyumba osulawa mu Kivulu Kivulu kyewa Makerere Kivulu bali abakubi ba box nga bakalevu tonkutula Shakul Shakul lange namutidde ddali solid nnyo Kamala wakyoli solid nnyo kiki naye kitomwenya omenya ofuneki olina obba kutulirawo abantu abali abazuli aba Ghetto youth bagaba Ghetto youth simanya mbu biki temuna kye muli mubba biki wawuliriza obubaka abo badongo naawe kati abo badogo zene musanga mukuona bingama bilawe bati ne bakala down bomba clat ebati kirina Uganda bati oba dino ndikulaga ate olinda gassebo aste bati okola mbukozi we nentumira kutano wange bombo kirete namberera munnyo wesito oyo bombo kire bombo kirete no bera kutano wange next chameleon musajjo nenga ne twadde ne Shakul bannaye nga ayisaawo ku bantu esoko isemu abataba yo chali kitya fiti negwe nga toli solid gasha tano ndi solid yoga nkugese gwe kati mu dipo yawo nokolanga nze ndi komanda ajanga azole ya tano muchekera tugeze omuntu azoleza kibonerezo kye kisookebwako mu dipo yawo saba inofuna kumigo ne tudda ku kirala nemwe nga muli solid toyinayo kintu kyonna kikubya ndasi no tano mbako kukido sikozesa kintu kasoda kukantambulira ngamba toyinayo kintu kyonna kikanga mu bulamu nze tewali kinkanga mbaawo tano kati gwe kugalia Shakul okolangani kugalia Shakul si mu dipo bula kugalia Shakul anti kati enjawulo eriwo nze nonkuuma bakuli era Shakul wabazze tusisinkana kati ye itano wa Kivulu kitegeera naye naye ajja eno n'atukiringira boy kati mukwatagana mutya ne Shakul okubanga muli bakyali anti kati era nga wookiraba jana tukyalirako wano boy ne tukiringa ize tano kyakabi Shakul abatulaba baweeyo obugambo obusembayo tugaleyo naddala gudo musindikireyo obubaka tugaleyo mwana nze mwe badogo mbagamba kineeno mwe badogo temusobola singa nfunayo wanene ekigezeso ne tulaba oba ekigezeso kinaamalayo beeryanda liringa bomu ani Kudra oba gudo zajja gwensooka ne Kudra twalaba ttaano era mukolagana kiki adoga alina nnyo amazoleyo naawe abatulaba baweeyo obubaka obusembayo tugenda nze wamma olaba azole ya Shakul boy n'oba gwe gudo boy tukulinze weetuli ku kido kitegeera weetuli ttaano nze ekyo kyenjogedde boy lwaki mwenna mwewagira gudo talinaamu maanyi kiki ekiriwo alina ezzoleyo ffe twagala tumulaga esite babeereyo kawempe ne beesudiyasudiya nga bamulekera ffe twagala tumulaga esite gudo wamabaati nga meka gayinza omusula wansi bannaye abo baana bato ne apakati emusuula ne gwe tobiraba ekawempe nga bamulimbalimba mbu amanye ekikonde boy omusumafangoniza ffe tukuba ttaano Mamadi gudo wamabaati ameka gayinza omujja mu bulamu bw'ensi eno bamusula wansi ebannambu ne wajja n'eggaali eyo n'ogisula ng'oli eyo tugikuba paka kufa abo badogo bagambe gwe n'obudde ne bukya oba babadogo tukuba abo babatwala babakutte Mamadi gudo omusindikireyo obubaka obusembayo tugaleyo nze gudo beeramu ojja kujja no mu dipo zaffe nga ojja mu Ghetto gwe beeramu gudo tano wange nze beeramu abatulaba wano tubadde ne champion Shakul wamu n'eggaali ye
wano mu dipo ze bakuli Shatter Empire nga bulijjo. Awan Ashraf Gaza behind the camera, Shatter Joshua amuna bakulu abatukyazizza mwana kyekimu.